The newsroom, where untold story is revealed. Breaking news, amawulire agakagwawo tegasanyusa era eri saidi ya Wabuyu Gibson oba Gravity Omutujju maama we affudde mu bulamu bw'ensi eno ate mu ttuntu ly'olunaku luno olwaleero. Maama wa Gravity Omutujju agenze maaso n'okubeera nga afa. Obuzibu buvuddewa, kiki ekimusse? Ebyo byonna byogenda okugenda mu maaso n'okubeera nga otegeera. Jjukira nti omukyalo ono maama wa Gravity abadde bambi single mother nga okuva abaana baneeno mu buto bwabwe akuze nabo n'astrugglinga n'abaana be okutuuka wabakuziza obaolyawo Gravity n'avaamu. Era bwe wavaawo ne Gravity n'agamba ng'akaaba amaazi n'agamba nti mu famire nze nninayo akamotoka nzekka, naye njagala nsooke nkuweeko katini ku video eno omanye maama wa Gravity Omutujju oba maama wa Wabuyu yaani. Nange nsanyusa okulaba wano ewange. Mujebaleko. Kale nawe jebale. Mama gwazala Gravity. Nze kennyini. Gwazala Omutujju. Owulira nga bamuta Mutujju. Babimuyita byonna. Erinnya nerikusanyusa. Ate kati twalimanyira. Kati gwe omuyita linnya kinga muli bana waka. Wabuyu. Ye Wabuyani? Gibson. Ye Wamutuuma. Taata we yamutuuma. Gwe eri Omutujju tolimuyita. Ndimuyita nange nga bwe mulaba oluusi ndimuyita. Naye Omutujju tannakubuuzaako. Twatuuse wano. Nze ndabye yenna atunula bubi. Tatunudde bulungi nga bulijjo. Gwe muganda wange mwannyinaze ekituufu kiri nti bambi embeera omukadde ono gy'afiiriddemu ekaabya amaziga era nga eyungula ezziga. Ngenda kubeera nga nkuwa vidiyo eno tiweyongereyo mu maaso, wabula nkusaba n'obuwombeefu bw'ekika ekyawaggulu vidiyo sooka ogimpereka like etambulire ddala. bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogukitambuza okutuuka ate ku oyo omuntu yenna ali eyo. mu ngeri y'emu nkusaba gwe atanna subscribinga mwannyinaze muganda wange sooka osubscribinge ate otwegatteko mu butongole onyige wali eri kade ogende mu maaso n'okubeera ng'okakyusa okagye mu personalize oteekemu all of ne notification ku mbuzi zonna ze tusaayo ku mukutu guno obeere nga otugoberera ate butereevu nnyo nnyini ddala. komenti yo kintu kikulu ate era n'otuwa endowooza yo naddala ku mboozi ez'enjawulo ze tuba tuleese. 93 Mwana wa mukaaga. Gravity mbazi 93 oba ine emyaka 11. Abaisilamu bagamba hinna lillahi wa hinna ilaihi raji'un. Abakristaayo ne tugamba ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Anti omwoyo gw'omugenzi omukama oba olyawo wagulamuze ekisa. Gravity Omutujju maama we bambi abadde mukyala wa bigambo bitini nnyo nnyini ddala nga talinga omu ku abo abazadde ababeera awo abaana baabwe ne bakola ensobi ne bazibikkirira nga bw'olaba maama w'abaana abamu mu music industry eno nga ne waba akubye omuntu agamba ye oyo yamuyiikiriza nga ne bwe bakoze ekintu maama avaayo mangu na defending. Ne maama wa Wabuyu y'omu ku bamaama abadde ali strong era abadde ayimirira okubeera nga wabula mutabani we ku ebyo ebitali bituufu. Naye waliwo akatambikana ebimu ku ebyo ebigambo bye n'ebiseera bye bambi byasembyeyo okubeera nga afuna ebyessanyu ke kadde ke yasinkana Prime Minister Robina Nabbanja Musafiri n'agenda mu maaso n'okubeera nga amubuuzaako n'amuwa kuhaaga. Njagala nkuweka vidiyo kano ate era nabyo gene maaso n'okubeera nga obiraba. Kala nnyo bamuyita mukyala Kajoyina Jeni badde nsaba tufuneyo akafaananyi ne maama wange aliwanze ate nze wendi tusobole okwepiica. Eki mama ja akadde ako kakati Gravity Omutujju kusinzira ku information Jeff na Imbu
imbu Gravity amawulire g'okufa kwa maama we olumugudde mu matu azirikiddewo. So bambi tusaasirako Gravity ovibwako maama we nejjukira nti we butuukidde ku budde buno nga Gravity y'omu ku abo abayimbi mu ggwanga Uganda abakyasinze okubeera nga banyiigibwa abantu obanga abantu bamunyiigira oluvannyuma lwe yavaayo n'agamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Zimbu awayo alina ettaka ddene alirirako mayirungi na kunywanjaga n'amuvumaavuma biki alemereddwa ezimba eddwaliro byonna wabuya abantu ne bamutereka okutuusa lwe yakoze ekivulu n'afuna abantu 15. Kankwe ku vidiyo eno olabe wa abantu bwe bajja obusungu obukyayira ddala wabuya ono oba tumuyite Gravity Omutujju. Kulu Bobi Wine ye bw'anaabeera n'omulugubo ogwo n'omululu ogwo ng'ewe ayagala lundirawo byennyanja nakulirawo mayirungi tugenda muleka alirewo amayirungi ge ffe tugenda noonya ssente tugule ettaka tutandike egundi. Gravity omusajja yakola ki? Kano mukasale mwali yekka. Talina ttaka. Gravity talina ttaka. Naye lwaki muli batiitizi basajja mwe mwana? Okusaba eddwaliro lutalo ne mudano ne mwetemulwala. Mamugenda contributing ki ku ddwaliro ku bulamu bw'ensi eno ddala. Gravity zimba eddwaliro tetukulinaako obuzibu. Tulina ozimba eddwaliro n'Abannayuganda bonna njakukuba oluyigwe ta microphone toyagala zimba ddwaliro. Ensonga ya Gravity tugenda zimba eddwaliro ly'abalema. Soka owulire. Kyokka ebyo byonna nga bimaze okubeerawo Gravity yerabira nti ye bambi musajja wattu amaziga ge gaakumpi era nga yakavayo kubeera nga atukaabira n'ebimu ku eyo ennaku gyalombojja gyayiseemu ne famire yaabwe ng'abantu bamugamba ebiyimba byatuyimbira tetubitegeera byakuwemula. Era kino bakibuuzaako ne maama wa Gravity mu interview nti gwe ennyimba za mutabani wo oziwulira okwepiiki okumanyi jenje mu kituli kyeki. Omwana n'abuuza maama ennyama etaliimu ggumba eriwa. So Gravity yakaaba n'agamba bale munsaasire munsonyiwe nze nnina akamotoka nzekka mu famire. Nze ndabirira famire yange okuva ku mmange paka ku kitange nsobyanga omuntu olina avuma nayingizaamu abaana bo okyegeera n'omuntu atamunyegangako kintu olina ayingizaamu mukyala wo lwakuuli anoonya views olina atuuka ne bapromota abandi kuguze n'amala gwe talina kyali olina voola ennyimba zo oyimba ebitazimba ofulumya agayimbayimba Keisi bwe yayogera okitegeera neesirika nekugamba Yesu gayimbayimba ofuna Keisi ekamba gayimbayimba nenga omakyenteekamu. For more of this, subscribe to our YouTube channel at Galaxy FM TV. Ebigambo ebyo bwe bityo bwe biri naye omuntu yenna bw'aba agenze ng'atuvudde ku maaso ekikulu kye tuyinza okubeera nga tusookerako okubeera nga tukola kwe kugamba nti omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuse gisa ebyamusobako abimusaasire. Naye ate mu balokole bo bagamba ekigambo kimu nti oli bw'aba yakola ensobi ze nga lemo ozikolekitinga nga teriyo ssaala esobola kukyusa byagaana ku mufu wabula essaala esabirwa oba esabibwa ebeera egenda mu maaso nakubeera nga eyamba mu abalamu abaliwo mutereeze ekkubo lyammwe ekiseera eky'okugenda bwe kiba kituuse ogende ng'otuukiridde. Naye ebyokusabira abafu nti abasonyiwe tekyaliyo chansi ndala bw'oba olemereddwa okukyusa ebyo ebiganye. Anyway, by the way, it's better okyusa obulamu n'obuwa Kristo oba n'okkiriza Katonda n'okola ebyo Katonda byalagira okubeera nga okola nga tonnagenda kuba ku nsi kuno tuli bagenyi leero wooli ate enkya toliiwo. Beyond the newsroom mbeebaza ate era mbagamba tusinkane mu vidiyo yaffe eddako. Nze Deni akuweereza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.